Bwetuyongerayo n'amawulire gaffe agabuutikidde poliisi e Kajjansi eriko abawala 134 beenunudde okuva mu kiyumba mwe babadde bakuumirwa e Bwebajja ku luguudo oluva e Kampala okodda Entebbe. Poliisi eriko beekutte ababadde batendeka abawala bano mu Arkwright e Bwebajja nga babasuubizza okubatwala bafune emirimu ebweru w'eggwanga. Poliisi y'e Kajjansi ng'ekulembeddwamu akulira ebikwekweto Ivan Mboija banunudde abakyala n'abavubuka abasangiddwa mu nnyumba emu e Kasaalisanga mu Arkwright mu ggombolola y'e Sisa gye babadde bakuumirwa olw'ensonga ezitannamanyika. Kino kiddiridde Toopista Nakyanzi okutoloka mu maka gano n'addukira ku poliisi y'e Kajjansi okwekubira enduulu olw'okutulugunyizibwa okuva eri abeeyita bannannyini kkampuni ekuŋŋaanya abantu nga babasuubizza okubatwala ebweru okubafunira emirimu. Anti nabagamba nzi namalo kyaba poliisi enansana yajjemanga era waliwo omwana yavaamu najjayogera ne poliisi enansana abe nansana ne bajja ne babasaba ebiwandiiko nga tebabirina ebya kampuni ne ŋŋamba ate nve wano ntegedde kampuni teri mu mateeka ate ŋŋende gye batwala bwe nfuna obuzibu abantu bange bannaddukirawo ne ŋŋamba nedda nina okukivaamu nga nkyali Uganda. Mu kwogera kwa Nakyanzi annyonnyodde nti banne bamutolosezza nga baagala okufuna obwenkanya n'okudda ewaabwe gye baava emyezi 3 emabega. Ategeezezza nti embeera y'ebyokulya mbi ddala era nga n'ew'okusula beebaka ku mifaliso gy'abaana bato. Omufaliso gumu guno abaana b'essomero gwe batwala twebakako abantu 8. Just webasaako paati eno enesigala wansi. Bwekityo kiri. Niwe muyingira ne mulaba emifaliso giri mu nnyumba abantu 10 plus gye basulako mu nduulu. Ate emmere baana ekintu kiri kyetaagisa kuba balina akasaniya ke batuwa. Tubeerako abantu 5 8 naye nga tekuliko wadde kireebera ku nnyumba. Rashida Nambiru nga yabadde okulaba nannyini kampuni eno ategeezza nti balina okusomesa abantu bano nga tebannagenda ku kyeyo nga balina n'okubayigiriza okufumba. 7 or 14 days. Babakulembeze b'ekyalo ky'e Kasaali okuli Ephraim Kayimba ne Joy Namanya bagamba nti abantu bano babadde tebabamanyi. Omuntu akulembera oluguudo olwo olw'okutebenkevu bw'ekitundu kati bamwe bamukyala bweta tedigagwanga bagenda ne bamulaba naye abalisa nabakujja kutuuka ku fenga LC okuuma likodi za kitundu. Bakiringa abakulembeze b'ekitundu abawala abaana abawala babeere extra careful. Kati amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire ayogedde ku bawala bano 131 be banunudde mu kiyumba. Naye twakizudde nti ennyumba eno si mpandiise awamu nga trading center oba ekifo awayinza okukuumibwa abakyala bano. So kunoonyereza kukyagenda mu maaso n'okukigendererwa ekyokukwata nannyini World Gate Training Center. Oweyesigire ategeezza nti bano babadde tebalina lukisa kubeera n'abawala bano era nga baguddeko omusango gwa kukusa bantu. Tutaddemu amaanyi okulabira ddala nti tunoonya abo bennyini abalina obuvunaanyizibwa ku kikolwa kino batwalibwe mu mbuga z'amateeka. Ayongeddeko nti baliko kampuni esoba 8 n'abantu 104 be babuulirizaako okuba nti babadde batwala abawala bano ne babakwasa abaddukanya ekifo kino. N'ekigendero ekyokunoonyereza ku agencies ezabadde zisindika abakyala bano eziwerako nga kampani 8. Midaya Namyalo ne Kigobero Godfrey be bakusakidde eggwiro eno.